Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya. Tuwebaza okulika nti mutambula naffe nabwe kityo tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Nabwe kityo twongera okubaweereza nga bwe tweyama okuvaayo okulika nti tukuba tochi mawulire nga bwe gaba gatambula okusingira ddala kisaawe kya byabukulembeze, ekisaawe kya byabufuzi gwanga Uganda. Nabwe kityo leero tuzze okuba tochi ku mawulire aga trendinga agokwatibwa kwa former assistant RCC mu Lubaga. Omukulu ono ye Anderson Bulola. Anderson Bulola ono tuzze tumulaba enfunda nnyingi nnyo ng'agezaako okulabika nti atembeeta gavumenti, naye nga Anderson Bulola ono okuddako emabega katono nga tannafuna obaoliawo kifo kyabaddemu kuba asaavinzeeko nga RDC, asaavinzeeko nga RCC, kyekifo kyasembyeyo okulabika nti asaavingako mu Lubaga. Be bavubuka betujjukira abaleetanga engulube ku parliament awo. Engulube zino nga bazisiize kale ya kyenvu nga balaga obutali bumativu obaoliawo mu bikolwa ebyali bikolebwa gavumenti ne ku parliament okutwalira awamu. Muvubuka ono oluvannyuma lw'okuteekawo embeera ndowooza gavumenti yamuyita n'atandika ate okulabika nti akola nayo ne babawa emirimu. Baali beecwacwana ebbula ly'emirimu mu bavubuka obaoliawo n'enfuga gye balaba nga yali tetambula bulungi wano mu nnyaffe Uganda ne bavaayo okulabika nti beekalakaasa. So Anderson Bulola eyo gye yafubutuka. So mu kaseera kano abadde asaavinga era ng'agezaako okulabika nti atembeeta gavumenti ya Mwami Museveni mu mbeera zonna. Tuzze tumulaba ku political talk shows ez'enjawulo nga omuntu yenna agezaako okulabika nti akakkanya gavumenti ya Mwami Museveni bavaawo bubi nnyo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Kakati recently awo wakati mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi, mu bikolwa ebyokulabika nti tebitambula bulungi mu parliament, ensimbi y'omusolo egabanyizibwanga bwesanze abantu bakukumba ebisawo n'ebisawo bya ssente mu parliament awo. Anderson Bulola yavaayo n'asonga mu speaker wa parliament ng'omu ku beenyigidde mu bintu ebyo n'okulabika nti ebintu ebyo bigenda mu maaso mu parliament y'eggwanga. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo oluvannyuma lwa Anderson Bulola ebbanga lyayogeredde obaoliawo lyabikkiridde gavumenti n'ebikolwa byayo ku olwo yavaayoko n'ayogera amazima ku buli bw'enguzi obukyase nnyo naddala mu parliament era obutakkaanya ne bubalukawo wakati we ne speaker. Era zzenga ateeka ku social media platforms ze obubaka nga bulaga nti atiisibwa afuna okutiisibwa eri speaker wa parliament olw'okwogera amazima. Era recently awo yatuuka ne ku extent egamba nti awummudde ekifo ekyo kye yalimu ekyobwa assistant RCC awo mu Lubaga. N'agamba mpummudde, sigenda kuddamu kukola mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So kakati ndowooza olunaku lwali lwa ekiro ekyakeesa olunaku olwokusatu Anderson Bulola ono baasalako amaka ge. Era yasooka n'ateekayo obubaka ku Twitter n'agamba bannange ewange neebunguluddwa abantu sibategeera naye balabika nga babitongole bikuumaddembe so siri safe. Ekiro ekyo kyennyini nga bamuzingako nga bamugya mu nnyumba nga bamutwala. Olunaku olw'ejjo Anderson Bulola lwe twagenza omulaba nga bamusimbye mu maaso g'omulamuzi era nga kiraga nti gavumenti ye yamuwawaabidde nsonga za kulebula na kwogera kalebule ku speaker wa ggwanga. Gye byakomekkereza nga bamusindise kwa limanda eruzira era agenda kuddanga ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu addemu abitebye. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ku social media platforms ze n'ateekayo obubaka n'agamba bannange ono omukulu Anderson Bulola era avuddeyo ng'atembeeta gavumenti mu mbeera ezifaananako bwe zityo, naye munnange yasibiddwa oba yakwatiddwa olw'okwogera amazima ku buli bw'enguzi obukyase ennyo mu parliament obaoliawo nga bwenyigiramu ne speaker w'eggwanga mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Era ezimu ku statement Robert Kyagulanyi Ssentamu z'atadde mu bubaka obwo bw'ataddeyo ku social media platforms ze agambye nti teri aba safe mu lyato nga libbira. Wakati mu kuba nti mu lyato libbira gw'osobola okuvaayo n'oyogera by'oyogera n'okuba ssemukiti n'otembeeta obaoliawo ebikyamu naye akaseera
akako naawe katuuka oba oli awo n'ogwa mu nnyanga. Kati mu mbeera ezifaananako bwe ziti Anderson Bulola olw'okwogera amazima oluvannyuma lw'okuvaayo na blackmailinga n'abikkirira aba opposition n'abikkirira oba oli awo bikyamu byonna ebize bikolebwa gavumenti ya Museveni, ebintu byonna bye bazze bakola nga tebitambula bulungi. Bulola ono oyo omu ku babadde bagezaako okulabika nti babisiiga akazigo birabike bulungi mu maaso g'abantu, ng'era agezaako nnyo okukkakkanya abo baba atudde nabo ku pano mu show za byabukulembeze, show za byabufuzi ze baba bamukyazizaamu. Era tuzze tumulaba nga kwekwetuka n'abantu ab'enjawulo ku show nga barometers, show ez'enjawulo, TV ez'enjawulo kwe bamukyaza ne radio. We no opposition agezaako okulabika nti ayogera amazima. Bulola ono bwe badde babikkirira n'okutattana amazima ago mu ngeri emu oba endala. Kakati mu kaseera kano lwe yavuddeyo n'ayogera ku mazima, naye oba oli awo ekintu kyamukutte essaawa zino ali ku alimanda eruzira. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo kino kibeere kyakuyiga eri abantu abagezaako okulabika nti batembeeta gavumenti. Ebiseera ebisinga buli w'otembeeta gavumenti omutwe gwo baguwamba gute otuuka ekiseera nga teweetengerera na ndowooza zo, ng'oba oli awo byonna bye baagala oyogere ne bye baagala okuwulira okuva gy'oli, oba oli awo nga bisiiga gavumenti kazigo, nga wootaningira n'oyogera ku mazima, oba oli awo ebintu ebiruma bannayuganda olw'okuba nti ozze otambula nabo balabira ddala ng'ate ekifaananyi ky'otandise okusiiga mu bantu kizibu nnyo. Omuntu abadde atambula nammwe bw'atandika ate okulabika nti ayogera amazima n'okulabika nti ateekawo embeera ey'obwerufu, kitegeeza abantu baba asisimudde baba bayitirivu kuba bagamba olaba ono abadde atambula nabo, kitegeeza byonna byayogera mazima kuba bali bantu bwe bakoze eki babaddemu era bafayininga means zonna ez'okusuppressinga oba okusirisa. Kati nga kino ekyatuuse ku mukulu ono Anderson Bulola, abo babanguyira ne babakwata ne babakuba mu makomera, mbeera ya kubatiisatiisa, mbeera ya kubakkakkanya baleme kuddamu oba oli awo kwogera ebyo bye batookedda kwogera ku ebyo bitambula mu ggwanga. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo kino kibeere kyakuyiga eri abantu bonna abagezaako okutembeeta gavumenti. Gwe buli w'otembeeta gavumenti kimanye nti omutwe gwo oba oli awo tokyaguyina. Buli ekirina okufulumamu kirina kubeera ku script, toyina kuva ku mulamwa newankubadde nga bulimba bw'oba otaddewo na kubikkiriza mazima. Kuba ng'ogyeko okuba nti abantu bano bafuna ssente mu gavumenti okugitembeeta, n'ate nabo bannayuganda abalina families, gwe osobola okuba ng'ofuna naye kyofunye ate tekisobola kumala famire yo yonna na mikwano gyo. Oba oli awo wakati mu kutembeeta gavumenti, for instance nti amalwaliro temunenya gavumenti, facilities ezitaddewo, abasawo mulago bakola oba kiruddu oba wa, gwe kennyini muganda wo mukwano gwo ani naafuna obuzibu ng'obusobozi bwe bwakugenda mulago oba kiruddu naye nga realistically obujjanjabi obuliyo tebukola ki, tebumatiza. Oba oli awo n'aloozinga obulamu, bantu bafiirwa obulamu bwabwe mu bubenje, naye obubenje obwo tebujja kulabika nti bususululwa enguudo embi nti ono atembeeta gavumenti agisiiga akazigo abafamire ye n'emikwano gye katuba sparing, bo tebajja kufuna bubenje. Bwe kiba kya mirimu gwe baba wafuna omulimu oba oli awo nga gukusasula kwogerera gavumenti nagiwaana, si buli wafamire yo nti buli anaamala okusoma nti ajja kugufuna. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo abantu balina okulabika nti bayimirirawo n'emitwe gyabwe oba oli awo ne gitadominating oba ne gitawambibwa, kuba ebintu byonna ebinyigiriza bannansi, embeera yonna bannansi gye batambuliramu, naawe ekiseera newankubadde ng'oliko wooli ng'ofuna gwe nga muli mu bicepere mulya, akaseera kajja kutuuka ng'abamu ku bantu bo naawe kennyini ojja tuuka ofunemu humanity. Kati ng'omukulu ono Bulola otandika okwogera ku bituufu, ebituufu ebyo by'onaayogera binaasanyusa bakama bo osiiga akazigo n'okutembeeta mu mbeera zonna. Ekituuse ku Bulola kyandikutuukako, ate sikakasa nti omutima gwo gunaaba mumativu n'abafamireyo
so kwewala ebyo kwe kuyimirira ku mazima n'okutambula nga bw'oteekeddwa okutambula nga munnansi n'okutuusa ebirowoozo byo mu ngeri entuufu. So bannange byebyo ebitambula ku mikutu gya social media, kisaawe kya byabukulembeze, kisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda. Ffe tweyama okulayika nti tubaweereza, nabwe kityo tubasaba okusubscribinga, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fahad ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.